bannaye bannakawempe mbeebaza abaali balonda omwana wange ne mumusaamu obwesige ne mumwagala naye n'abaagala ne mumulonda n'abafuga. Mbeebaza nnyo mwebalire ddala, mwebala omuwa akalulu n'abanga yayitamu era nsuubira abadde abatutte bulungi era nga mumweyagaliramu nga mumuwuliriramu. Naye bannakawempe North njagala mbabuulire, njagala nina omwana wange Alex Luswa Luwemba, njagala mumuseemu obwesige yabaddira omwana wange Segirinya Muhammad mu bigere era njagala mumuwa akalulu. Alex Luswa Luwemba abadde ayagala nnyo omwana wange ng'akolera bulungi omwana wange, kuba omwana wange yaŋŋamba maama Alex Luswa Luwemba namwessaamu obwesige, buli kimu Alex Luswa Luwemba abadde akikola bulungi. Gwe njagala bannakawempe North mbasaba mumuwa akalulu. Alex Luswa Luwemba ajja kubanga Segirinya. Ku maviivi gange nga nfukamidde nsaba bannakawempe North Segirinya Muhammad mumuwe ekikubagizo. Maama mwawulirire emirembe, maama gwalaba nti yanaatwala omukululo gwa Segirinya mu maaso nga ye Alex Luswa Luwemba abadde PA we. Teri muntu yenna asobola kulinnya mu bigere bya Segirinya ng'oggyeko Alex Luswa Luwemba. Tubasaba buli Segirinya kyalese tamaze, nsaba mutunuulire Alex Luswa Luwemba yayinza yekka okutuusa obubaka bwa Segirinya mu maaso. Era tusaba bannakawempe North obwagazi bumwalaga Segirinya Muhammad mu bulamu paka lwe tumutadde mu ttaka bonna mu bwesigise Alex Luswa Luwemba. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Abaana bano mubalaba beetaaga okusoma, baana bakyali bato. Kyonna kye munaaba musazeewo bannakawempe North ku lwa Segirinya Muhammad ekikubagizo tuyambe abaana bano. Abaana bakyali bato, beetaaga okusoma, beetaaga okulabirirwa, beetaaga okubaawo mu buli mbeera. Era bwe kiba kyetaaga nga kukyuka mu ddiini Alex Luswa Luwemba asobola okutuukiriza obulungi ebisuubizo bya Segirinya Muhammad, nsuubira nakyasobola okukikola. Bannakawempe North ffe obwesige bwaffe bwonna nga famire ya Segirinya Muhammad tubutunuuliza Alex Luswa Luwemba, abaana bano abato Segirinya baalese basobole okuyambibwa. Ye Alex gwe twalonze era basinga obungi bonna bamutegeera bulungi kubanga ye muntu ajja abeerawo mu buli mbeera yonna ne Kenya yonna babadde bajja bamulaba ate n'omugenzi n'oba ogenze mu vidiyo bw'omugenzi era yakyogeranga yagambanga nti Luswata Luwemba Wemba nga nvuddewo yabanziriranga mbigere. Naffe twagala okutuukiriza akalombolombo k'omugenzi ke yaleka akoze eki kiyaleka alagaanye. Fenno family twatudde ne tulowooza nti omwana Luswata Luwembo engeri gy'abadde abeera nga yabeera mu woofiisi ye ey'abannakawempe batuyambe bamuwa akalulu. Tusaba pulezidenti waabwe oyo Kyagulanyi abatunulemu kuba ekyamani waabwe abatunulemu basobole okulaba nga abaana abo bayambibwa. Simanyi nakumanya kyengenda bakolera kubanga n'enjala eno yagwa omusana gwaya kati muli wadde nakatooke mu lusuku naye muba muzze ne mulaba olusuku engeri gye lufaananamu. Ndi wano abaana bankabirira bukabirizi abazzukulu bonna bali wano beeyayuya bweyayuya tetulina na kye tulya. Mwebale tulaga omukwano ogwo okutulaga obumu. Twebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nenebaza nnyo 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 Mukulu Mpuuga. Taata nfukamidde ku maviivi gange nkiwa obadde ojja otulambula ng'ondaba mu ddwaliro era nze mbadde ku mulwadde nga mujjanjaba paka Allah bw'asazeewo. Taata nkwebaza weebale nnyo weebalire ddala. Neneebaza Parliament
yonna okutubeererawo okujjanjaba omwami waffe. Naye era neebaza bannakawempe bonna abaafuula omwami wange kyonna kyali leero okuva emabega ng'akyakuba essimu ku leediyo yeeyitanga MP2B, naye mbeebaza kuba yali MP2B agenza okufa omubutuufu afuuse MP. Mwebale kumwesiga okuva ku kisanja kye mwamuwa eky'obwa kansala paka waafiiridde nga mumutuusizza ku kitiibwa kyafiiriddeko. Mwebale kubeerawo bannayuganda mwenna, mwebale abaamulwanirira mu kkomera, mwebale Saala ze mwasaddaaka ku lulwe, naye Allah waato mbwe yagera. Tusaba gavumenti etukwatizeeko ku lw'abato be tusigaza. Amazima gali nti embeera tetumanyi weegenda kutambula. Nsaba gavumenti, Speaker Parliament, olw'obuto bwa Ssejjirinya n'emyaka emito gy'afiiriddemu, tusaba mutukwasizeeko ku baana. Era nsaba chairman wa pate Mwami Kyagulanyi naye atunuulire ku bazzukulu be mutabanyi we baalese. Kuba bw'otunuulira maama mulwadde, maama Ssegirinya yabadde amubeererawo mu buli mbeera yonna. Abaana ba Ssegirinya balina okuyambibwa, naye ate mukadde era nga bwe mulaba bw'abadde ng'alaajana buli mbeera, bato omwana wange bayambe kino omwana wange nga asakira bazzukulu. Nenvumirira effujjo eryatukoleddwako abavubuka ba Nuupu abaatuwambidde mu nju nga tebatukkiriza kwegazanyiza ku mulambo gwaffe, omulambo ne baguteeka mu mikono gyabwe. Ekyo nkivumirira. Nvumirira abavubuka abo era abaatuyimiriza nga tuva ku muzikiti n'emmotoka yaffe ne bagikuba ng'ate ne mayiti mweri. Nze mbadde nsaba lyeyo embeera si gye bandibadde batwalizaamu omuntu naddala nga afunye obuzibu. Nze omu eyajja wanyu ne tukwatagana ne security olw'obufunda bw'ekifo, ne tugenda ku ttaka lyaffe ku kisaawe ne tukola bulungi, ne tugamba wano tugenda kusula obusuzi ssaawa 3 bwe ziwera, tulina okugenda ffenna okubeera nga tubeera wali awali omulambo, awali we twategese abakungubazi bonna we bagenda okubeera. Kyokka kyatwewuunyisizza ng'ate baba Nuupu bo wano we batuzingirizza. Ssegirinya Muhammad abadde mukulu wange, naye ku mbeera eyabaddewo eggulu, amazima ga Katonda mu ggulu ffenna yatumazeemu amaanyi, kuba ekibiina kyabaddemu tetugaanye. Nabadde balina obulumi eriye, babadde bamwagala, naye effujjo lye baakoze lyasusse nnyo eri omulamuzi. Kuba twabadde tumanyi timunaye tugenda kuziika omuntu waffe, engeri gyabadde member of parliament nga tumanyi tugenda muziika n'ebitiibwa bye byonna, naye ku ffujjo eryakoleddwa wano ewaffe butuufu lyatumazeemu amaanyi. Ng'oyinza okugamba nti Ssegirinya oba alinga muntu wa bulijjo, kubanga ate ekibiina kyo kyennyini ate kyabadde alimu kyatumazeemu amaanyi. Ekyamazima tekyatusanyusizza, kubanga omuntu bw'afa mwenna mufuuka ekintu kimu, kubanga biriya byabufuzi mwe mumanyi biki bimiguwa gyammwe, mwe mumanyi ng'omuntu mulamu, naye omuntu bw'afa agatta abantu bonna. Temusobola ate kutaayiza mbu ate gundi tujja kukwatagana gundi nti ate gundi azze ate gundi. Eryo effujjo terinyuma ku muntu aba afudde. Omuntu bw'afa mulina kukwatagana bukwataganyi na kumuwerekera mu mirembe, Mukama n'amuwa ekiwummulo eky'emirembe okusinga ate okukola obukozi effujjo. Tewali yasanyusa.
ne bambi naye yabadde ngaali mu buwambe. Batuuse omuteekako force ne bamugamba tovaawo tuulaawo. Ne tuwulira ng'amaanyi aga Katonda muggulu gatuweddemu ne tugamba n'ewaka no batandise otufugirawo kugamba teri muntu yawulidde essanyu n'omu. And I wish to take this opportunity to address the whole world and everyone in the constituency and everywhere. I've been there during the time of jail, running up and down. So I wish to take this opportunity to address to you that he left a big role for me to handle, especially on the side of politics. And I wish to inform you today that I have a feeling, a great feeling of taking up his position in the Kawempe North constituency. I beg everyone that has been supporting him in his favor to favor me. I think I'm suitable for his position because I've been there all lives he used to make. I would be the person behind his camera, holding the camera. So I learned most of the skills and what to do. I got a lot of advice, strategies, how to run